Nga tukyagenda mu maaso n'okutuusaako amawulire agataliko nfufu essaza lya Kasana Luweero linoonya ensimbi obukadde 4 okusobola okutegeka omukolo ogw'okutuuza omusumba waabwe. Emikolo gino giriwo ku Lwomukaaga olwa wiiki ejja. Enteekateeka z'okutuuza Monsignor Lawrence Mukasa ng'omusumba w'essaza lya Kasana Luweero ow'okusatu ziri mu Jjiya, ng'emikolo giriwo ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Monsignor Mukasa yalondebwa omulangira w'Ekereziya Papa Francis okubeera omusumba w'essaza eryo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'okuna omwaka guno, oluvannyuma lwe yali omusumba waalyo Paul Ssemwogerere okusuumusibwa n'afuuka Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala nga yadda mu kifo ekyalimu omugenzi Dr. Cyprian Kizitolwanga. Ng'ennaku z'omwezi 29 Apuli, Papa Francis yalangirira ng'asinziira e Vatikano omusumba omuggya ow'essaza lyaffe lino Kasana Luweero era ng'ayitibwa Monsignor Lawrence Mukasa abadde Vicar General w'Ekiyinda Mityana. Monsignor Mukasa yabadde Vicar General w'essaza lya Kiyinda Mityana. Monsignor Francis Xavier Mpanga akumya entebe y'omusumba mu kuwaayamu ne bannamawulire alambuludde enteekateeka ezigenda mu maaso. Twatandika enteekateeka okutegeka okulindirira okwaniriza omusumba waffe omuggya. Ye Father Lawrence Kimbowa yogedde emitendera egy'enjawulo egigenda okugobererwa nga baniriza omusumba alinza okutuuzibwa. Gurupu egenda okuva Ekiyinda Mityana egenda kujjira mu convoy ng'erina liidika era tusuubira ejja kuyimirira nga yereese n'omusumba eyimirire ku sayidi eri ey'e Kampala Archdiocese. Ffe Abakasana naffe tugenda kutwala emmotoka ey'omusumba mwagenda okukyusibwa ebeere ng'eri ku sayidi eno eya Kasana. Bwe tutuuka awo wajja kubeerawo amazina, wajja kubeerawo public address system. Mujje tubeerewo nga musumba waffe mwepisikoopi omuggya atukuzibwa ate era ng'atuuzibwa mu ssaza lye lino ery'e Kasana Luweero. Ng'amaze okutuuzibwa omusumba alisoma emmisa y'esooka enkeera ng'ennaku z'omwezi 6. Ajja kusoma emmisa esooka mu cathedral era wajja okusimbira n'omuti gwe ogw'ekijjukizo. Father Joseph Kakooza akulira akakiiko akategesi mu ssaza ayogedde obwetaavu obukyaliwo naddala ku ludda olw'ebyensimbi ng'obukadde 4 zikyetaagibwa. Singa tufuna miliyoni 4 mbakakasa mwenna abali wano kyekintu kijja kubeera kirungi nnyo. Ebyokukola byo bikyali bingi, mbasaba ate tutongeremu amaanyi ag'enjawulo tusobole okuteekerateekera obulungi omusumba waffe. Masitula Navuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.